bw'oba omuzadde ng'oli ku programu eno leero njagala otandika okubeera intentional abaana bo tandika obbassa mu fiber ezigenda okuyamba okulwanyisa obwavu baana bo baliraanye abantu abakulu tolowooza ndi mutabani wange eri gy'asomera asomerayo obwereere ndi mu bupositioninga enaku wembadde nzija enaku zebatugamba nti nga n'amasomero ga simaka kitovu biki nti omwana ne bootamutwala ye yajja yitamu olutakulwaira abantu bangi tebagasomedde naye tuli nabo abayiseemu balwanya ekyenkana ky'okukuba akajja. Some things are not even scientific. I can only relate with you wemba nali mbaddeko mu space yemu naawe nsobola okukubira ddiru ne ngamba ano waliwo paasi wemba nali mbaddeko naawe nga ngumanyi. Kati ffe abatasomedde mu masomero bwegato tusobodde okukuba obugi through third party. Kasuku ye yasoma naye katani yasoma naye amanyi kati kasuku yalina okunyanjula. Era enjogera gyetuga tugamba wa ojjojje nkutwale nkwanjule w'omusajja akutegere n'ebyokola. Era akugamba nti wenkutuusa ali kati gwe wennyonnyoleko. Gwamanyi kasuku nze wange kasi toowulira ng'omuntu ayogera ekyo manya nti tovudde mu saako yaabwe. Bali mu kukuba libiti. Ogudde bugwi. Bali mu kukuba libiti. Era ne bayingira ne bagamba so what do you do? Ate bakikugamba eno ebasi webayiwa whisky mu mucupa bwatumye mulala nagamba go nto bwatumye tova mu sakati gwe n'otandika okufiiringa emotion. N'ogamba musajja akansala ennyo. Because you're entitled. Because you're poor olowooza nti abantu balina kukwata nagundi nebbobulamu butambula amanyi ti eno ntumya whisky bwe nkuwulira bwe nkola ekirala. You're in my vicinity, you're in my presence. That alone is enough. Kati fene tutandika nabaddeyo omusajja bati yantegedde nayogedde nga tanfaako bwanyumye eno bwakwata essimu bwangamba mpozinge n'amala nangamba hey, okay kale we'll stay in touch. Ekyo kindeetera okutegeera tamala emirundi kyeyannyonnyodde nadde njogera naye ku sidelines wali nemuga naye minze emirundi kiki ekyakututte ku pate naŋŋamba amazima kasuku nadde sigenda genda naye muhozi yankubidde naye ku bintu ebimu ku bye nategedde bye twanyumizza there is shaping for the next government. Webale nnyo kati naŋŋamba kasuku benadda ku bakubi b'enduulu mweno gavumenti bajja genda ate mboneebone ne kwejja kyenagambye deep state. Kati naŋŋamba abantu bonna bonna bwe twawadde nabo era yaŋŋambye buli gwe walabye ku pate eyo wali gavumenti ejja eyamuhoozi kwegenda tekuli muntu yabaddeyo by mistake tewali. Era ne beno nti kyali wange simanyi kuba bagambye waliwo n'abaguze obuguzi muganda wange buli yabadde ku state house kye bayita deep state bwe bayise gwe mukulu okuli gwe nkulaga nti baluka bagamba ki kyasobola okukola value addition ye ku kituluka ejja ddi. Kati ffe twavumye mirundi temutegeera nti naŋŋamba nti kasuku nze bano banvuma naye Museveni bagendera wano mutaani we n'akwata nze nsigalawo. Anti kiri bwe kiti enkolagana nze bwe mba n'empalana ninga Amerika sirina mpalana ya lubeerera leero nkwalana enkyanga nadiiro nkola kasuku w'oliawo nina ddiiru oyita wano ne tweyongerayo. Kati abantu abalina endowooza bwetyo be bantu abali exposed ate nga bali logical and rational. Kati ffe abaavu tunyiga ne tuwalanira nako era kye tukyaliko. Era omusajja yambuuzizza nti abo abanyiigira baali bantu maki babadde bandiisa ki babadde bampaaki because bo bawulira nti yabaliddemu olukwe. Abaavu baagala nnyo nagambye baagala nnyo okwekuma ne babeera n'emboozi babeera n'obubondo bwabwe obwazzaamu amaanyi awobeera. Ate kyoyogera kituufu. Kati bw'olaba comments wano ze baleese comments zizo ziringa mu 263 oziraba naye zonna zimuvuma. Webale nnyo wayiisa amadinisa wakoze booti olw'ensonga bo bwe balaba omuntu asubscribinze ku kintu ekitali mu ntegeera yaabwe they feel betrayed. Because they feel we should be in this together. Tulina kubeera mu kino ffenna batunyigiriza lumu tulina tambula. But let me tell you, change is singular. Ekutugako bwomu. Gwe ng'omuntu kati nze bwe naddaawo ne ntandika okugamba nti kangende ne bana abali mu lulonda kambe I'm not going to shift. Kati ye akugamba nti kino akikola because fiber gy'ayingiramu gy'ataapingamu si ye eya bulijjo. Yeetegeka kye bayita the next agenda. Kati gokyayongera the current agenda yali ku next yali ku kiddako pyramid.
ffe tukyalina belief eri endala kati ye yalabye ekintu gye kiraga it is close to impossible yes nga bw'olinda akalulu kajje naye yalaba nti kyansazizza gwokka wangula ne gwowagira ntini oludhabe era tagabe tojja kawangula osobola muganda wange wano balina olugero lwebagamba nti bw'oba oyagala okubuguma olina okuliraana ekyoto awali omuliro naddala mu nsi zino ezaffe zetwanga mu third world country abantu nga batamala emirundi bategeera nti olina okuliraana awali omuliro kati abantu bajja kubeera sensational ku gundi eno ku mboozi eno batandika ogamba kati oba omwana omwavu talifumbirwa tunuulira mikwano gyo abasinga ab'amaanyi abalina abasajja abagagga weebuze lwaki omusajja oyo alwana nnyo obutamutwala waabwe era nga ne bwamwanjula amwanjula mu mikwano gye because taqualifying you're just beautiful you're educated but you don't qualify by mindset. There is something actually I want to share with you. Waliwo omukyala bamuyita Winnie Ndagire. Winnie kumanyi omuwala wange ali Dubai. Yes. So because Bengwe Dubai, she's been there like about 15 years or 8, I don't remember. Nani nyumyamuna yao. So Bengwe Dubai yao nanonyako. Kati ebitu byasiri yewonyisa. I'm trying to connect some things you're telling me. Namukubira ninabe nali nabo. Ne banvuga ne bantwala wali ekifo kiriyeyo bakita Ajimani wala engeri gyokonye wala wavu naera kwa engudo zabe enkole so you drive 45 minutes Ajimani eringa Masaka Kampala so kati betugende eyo walo gayi wange yali agenda kugula bintu bya layisi ng'ayagala bigulira abantu bebimudeetere so nanga nti abantu asinga bajje no babera mu state Dubai because Dubai is another state, Abu Dhabi state ndala, Ajimani ndala, Sharjah ndala, you know those things. So kati nga tugende je nasanga abana Uganda babonabonera ndala kuba yo Ajimani yo kugula abafuga ndowooza esiyemu neno yakyali old mentality ne bonyenjogera mwawo nawe kino bambi ne mbayo $2 kati betuyingira amaduuka nga China Mall kumpi yaggalawo bakola ebikwekweto omwo covid yabakuba biki so kati omwala oyo yankubira nga ndi eri nebuga nti andi eno nambuuza okima kye what are you doing there nebuga nti nabe mbadde mperekeddeko biki kati netukomawo kati bentuuka eno Dubai nkomyewo nambuuza ko kisowe yayi nebuga ndi eno nimukunoonya ki ngoye naye kati awo noonya ngoye nanga no come you'll buy clothes this side nga tuyingira dduuka eryawo ku financial square kumpi ne Dubai Mall. Yes. Nolabye ensi nagulayo traka 2 nengulayo oba nekyekirala naye traka zandyako ddira mu 3-5 zezo kati nga muli ngamba ate abasazemu olwa covid that is 350,000 ezawa empale ezo 2 bagayi benali nabo ne baŋŋamba kasuku ne tugenda omuwala betuvaawo nga tuyingira Dubai Mall kati twali tutambula agenda ndaga wano ka video kali ku YouTube ne tuweka ku restaurant bagitoba haka oba hacks eri waggulu waggulu ddala abasajja bange benali nabo ne baŋŋamba kasuku sooko jje ne bagamba ne baŋŋamba nti kasuku kwatamu ekyabatiisizza we mugenze level z'otandise okuyingira n'ezaabwe it is that pyramid mentality yabwe bagamba awo tulaga bya bbeeyi that is not us naye kati nzija okubuulira what I've picked from whatever I've been explaining to me kati betuva eno gye tuvudde be batuuka wali ono omukyala ngamba bali tuli bameka wamu tuli 6 nangamba omanyi kangene mbookinga eki table tatugambye bagenda kusasula oba buli omu agenda kwesasulira of course nze nga guest because she had invited me she was going to pay my bill kati bagayi bampita ne banga akasukusoko gye abantu abo tuyingira si wangu emmere yaabwe esookerwako eri kuddiramu ebyo emitwalo 40 agawano so ffe tubali twagala kgenda omuwala wakomerawo banayi tugende ne mugaa nti abakulu batidde but I was going to pay nze omanyi bwe baba batidde baleke bagende because bajja kunyiiga oba bajja kufuna embeera egamba nti ebinasenga yabituwadde mu buntu oba okitegeera so kati nga twambuka
kati jukiraga amazzi agazi naye nga bwe gayimba abasinga bagalabire no wansi kati agalaba live kati tuli waggulu agalaba live baji kali ffe tuli manji bw'okola bw'otyo ogiraba musajja wali mu mbeera olaba experience gye ndimu I'm like tuli babiri I'm like okay this is it. Yes. So I'm recording from up there. Yes. To get people asking me, how did you get there? Because the mentality. But ekyasinga okunsanyusa era kye tuzzeeko be twatuula ku mmeeza baali batuddiridde baali bagayinga bava Canada. Yes. So they talk to the lady. Hey, hi, I'm Winnie Richini. Yali nkwata mazzi. Era nga bw'omanyi ffe mentality yaffe. Nagenda okudda nga nyanjule, hey, this one oli yani bava Canada. Yes. Kati ne mugamba, yes, shiranga nti bannyonnyoddemu. They want to invest in Dubai. Yes. All the embozze ziri awo. N'abanyonnyola bye banyonnyola, they have exchanged contacts. Ndozo kiraba. Nagenza okuddamu okuŋŋa nti kati nintaki ne bano ndeko kuba ngenda kukola nabo balina project zaabwe bagenda kuzironkinga. Kati olaba ate baava ku mulimu guli ate n'agwa mu guno. Naye ng'ate abo abantu era olina basangawa webale nnyo waggulu eri kati mwe musigale mu byammwe mubeera n'ebibiina byammwe mulina association mulina but as we wind up mu kyo kyekino with whatever you're doing try as much as you can to break the usual circles. Kati omwana ali mu kyalo nga ali kaŋŋambe okay si mu kyalo ali Kampala wano asula kireka family background si nnungi agezaako okusamba kajjira ye how does he get there because then bana meeting omwana w'omugagga nga taliyo tajja mutwala ekisooka kya bino you have to change your mindset baba akuzaalira mu kireka tekitegeeza nti olina kupangisa mu kireka olina kufiira mu kireka challenge yourself because let me tell you kasuku sente zotafunanga mu bwongo bwo kiwazikwa va mu kireka gamba nti ngenda kupangisa mu ntinda kiwaatu oba ngenda kupangisa muyenga bw'obeera mu community eyo challenge n'endowooza zo zikyuka because abantu abalimu be bali benkugambye nti we mwatu oli mu restaurant bali bayinvesta balowooza how can we enter entry point wano yeeriwa ate babeera balaba nga naffe tuli ku level yaabwe by the time wootuukidde okujja n'olya wano sure buno ku sente awo twalya tozogera naye the thing is this positioning n'okutegeera kikyoluka in the next 5 to 10 years kintu kikulu nnyo positioning and what are you needing for the next 10 20 years it's a core gyetulina okunoonya etandikira mu families ezo obwe tugamba nti abaana bange just bagenda ne basoma faayo okumanya omwana asinga okuwangaala ne mutabani we ku ssomero values kizaalirambula ewaabwe values kize balina ye kitaawe bw'omutuukako nga mugenze ku pta ali mu mbeera ki oba taata bw'otuukako noga oba wano bajja buzuba ngulabira ddala taniyamuyisa omukulu aniyamugambye okujja wano now faayo nnyo ku bintu ebyo because at the end of the day omwana ne bw'anaaba asomye ensi yeegaana abantu ba saako zino zaabadde azanyiramu ebeera support structure yegenda omuyamba to bounce back oyinza okunoonya emirimu negibu naye abaana b'abantu byonna ebyabwe bikola ki ate abeera ne challenge okuchallenginga obugagga obusinga ku bw'abakadde be era bw'akola gamba njaga kusinga ku mizeeyo ze kino kyakola nze ngenda kukola bino omulaba ayagala okuaddingako value naye ffe abaana baffe tubagamba kimu bannange musome basome ki can we have guided education omanya academics ne education byanjawulo wano Uganda ffe batabitegeera ne bw'omanya nti omwana wange front eddako mu maaso gye bujja nti data is a critical element omwana obwo atandika okubeera ng'alina app ecollectinga data n'emussa wantu wamu ensi eno bwe yituuka negamba twagakukola national data authority nga y'omu ku babitegeera olwedde yayingidde naye kati tetufaayo na kusoma mirimu gijja mu myaka 13 agajja mu maaso abantu betuwangaala nabo kyebasinga okukola tukuba luseke kyebasinga okukola kukomplaininga ekyokusaba kyebasinga okukola kutumenya nze mu luseke awo wendi naye ate olina boomenya siina bemmenya kubanga nze bemmala okukuba oluseke ate nga ngenda njiyo ekiri productive kati ate gwe naawe nga bakumenya kati nze ate nina abammenya because kati gwe tewaadressi nga kyebayita black tax nti ne bwe mba waakulabirira maama wange taata wange
mugamba mama omwezi nja kusobola kuweerezanga emitwalo 10. Black taxi waffe wabadde taliiwo. Ffe jjajjaffe yagamba buli omu wafuna omukisa ogusoma. Soma. Kati buli omu tewali wano gwe bakotogera kusoma, buli omu yafuna omukisa okukola ki? How will you use your life? Kiri gy'oli. Tewaliwo gwe kikwatako anti alina okukuyamba. Tewali gwe kikakatako era naffe waffe atuga nti bw'olaba nkubidde essimu nga njagala ekintu wato kiyina. It's okay. Mukazi wo baaba yakyagala sooka okiwe mukazi wo. Kuba nze nalina omusajja yalina obbimba Katonda n'amugjawo. Kati so saagala mbamenye mubeere n'emirembe gyammwe. Era ye takyalakyala. Ne bw'aba akyadde asooka communicate. Atakyala ate naye tayagala mukyalira. Yagamba Kasuku saagala wano bagenyi lwaki bakyala bamwe bajja wano ne batu inconvenience ngo waffe tuba inconvenience. Nolaba omukazi nga teyeekyusa takola kyo bitegeera. Ate naffe tujje wammwe mukazi wattu ayagala kwerabira TV ye ate uyo yeewombeese bwe nsaba kyayi nfumbirayo kano nange ndi eno munkubireko omukubizi ssimu bw'oba ojjano jangu bw'omu. Mentality ezifaanagana bwezito tunatandika ozembracinga ne tutagwana bugu ku bantu nga tugenza okukyala. Naye amakulu ga byonna, you can miss out anything. You could actually be angered by what you have said. One thing I want to challenge yourself: audit your circles. Audit your circles. Batunulemu laba obusobozi bwe balina. Abamu bayinza okuba nga mikwano gyo naye nga tosobola kubakkiriza kuzannya n'abaana bo kubanga obamanyi balina obuzibu obumu, either banywa nnyo oba enjage batawaanya nnyo oba nga taata waabwe mwenzi nnyo nga toyinza kkiriza muwala wa myaka 12 kuzannyira waabwe kubanga omusajja oyo fayiro zize ziraga nti akwata n'obwana. Audit the circles you're in. Ekyokubiri tutandika okukyusa obwongo bwaffe tunoonye figa ekyasinza otulumya omutwe omanye nti nze noonya kawumbi. Bw'otandika okusitula endowooza yo nti onoonya kawumbi, the natural of the universe mwe tuwangalira etandika okukuleetera abantu abalowooza nga ggwe abaagala akawumbi oba nga balina kyebakwagalako naye nga kigenda kutwala akawumbi. Oyingira mu ddiiro ezimu nga za kawumbi because your mentality has shifted to that.